nva mu Lunyiriri lwa Ssekyanzi Valentina agalamidde Gomba, nva mu Mutuba gwa Lucamuze Mulema Mbuddu, nva mu Ssiga lya Lucamuze Mulema Mbuddu, neddira nte akabbiro ŋŋaali. Omubala guvuga nti mbadde ng'aleeta omusumba n'agayiwa, ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde, wangaala ayisa basajja Kabaka. Bwe kiri ne tugenda ku mwana addako asinga banne mu katundu wako Ssebo Leonard abeera afuna obubonero busatu. Otyo basebo ne bannyabo erinnya eryange nze Ssegawa Najibu, ndi mutabani w'omwami Mugerwa Ramanzani atudde ku mutala w'obulenzi mu Bulemeezi, ndi muzzukulu w'omugenzi Ssegawa Najibu agalamidde Luwube mu Bulemeezi, nva mu nnyumba y'omwami Mugerwa Ramanzani atudde ku mutala w'obulenzi, nva mu luggya lw'omugenzi Ssegawa Najibu agalamidde Luwube mu Bulemeezi, nva mu lunyiriri lw'omwami Ssewankambo Sulaimani mu Bulemeezi, nsibuka mu Mutuba gw'omwami Luze mu Bulemeezi, nsibuka mu Ssiga lya Jjumba Ebunjako, nsibuka mu Kasolya ka Mugema Ebbira mu Busiro, neddira Nkima akabbiro ka Mukukulu. Omubala gwaffe guvuga nti ssenyengu twokye ennyama, talya nkima ow'enkima talya, Mugema bwafa kudda mulala. Kiriye Joram nva mu nju ya Semusima Stephen atudde Ebusula mu Bulemeezi, nva mu luggya lwa Mukasa Paulo atudde Ebusula mu Bulemeezi, nsibuka mu lunyiriri lwa Lwegaba atudde Ekanda mu Buddu, nsibuka mu Mutuba gwa Mulema atudde Ekanda mu Buddu, nsibuka mu Ssiga lya Semata atudde Emulema mu Buddu, nsibuka mu Kasolya k'Omutaka Katongole atudde Emulema mu Buddu, neddira nte akabbiro ŋŋaali. Omubala gwaffe guvuga nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde oba ngulidde n'engulya, mbadde ngaleeta omusunda n'aganywa ow'ensonyi taweesa, awangale ayisa basajja Kabaka. Bwe kiri omutujju yetegereza bwe batambudde naddira obubonero busatu. Obubonero busatu ngenda kubuwa Nakyanzi Denita awa muzzukulu wa Katongole. Kakati ate omusajja gwe bayita Sebuliba Gideon amanyiddwa nga Kateeteeyi ow'ekyamuleetera Galiraaya akuwadde omutwalo gwa ssente. Era bwe tuba tuva wano kojja kigudde agenda gukuwa. Sisimuka sirisa abaana engula etandise. Sisimuka w'abakulu nga kutuusibwako Quality Junior School abasangibwa mukono Seya Nagoje. Omutujju agalula akatundu ka Sisimuka kakati tubajjamu empewo Ssebo KCB Bank tubatandikira mugundi kanoko katundu kagenda speed tukayita Sisimuka wake up tutandise engule bere tandisinga akatundu kano kakutuusibwako Quality Junior School Kayanja ate ne Quality Junior School Nagoje. Amasomero gano gonna gadde ne boarding ebisale by'amasomero gano bisamusamu ojja bisobola. Balina abasomesa abatendeke amazzi n'amasanyalaze weebiri bagenda kuzuula ebitone byaba Wampa Ssebo. Ekikuta ky'ekikajjo kiyitibwa kitya? Ekikuta ky'ekikajjo kiyitibwa ekisiraani. Tosisimusaawo sisimukire wajjejje. Weewaawo Ssebo. Katongole. Wampa Ssebo. Wano otandika mu maanyi. Ssebo. Parliament gye tulina mu Uganda kakati tujja tuzibala gye tulina kakati tuga nti Parliament yakumeka ya 11 Ssebo. 11 n'osisimuka neyanzannyo Ssebo. Weereza omuzindaalo tugende. Nyabo. Wampa Ssebo. Ekimuli ky'ekikajjo kiyitibwa kitya? Tuwali kulonda Nakyanzi tetunatuuka kulonda. Ssebo kiganyi kati sisimukire wajjejje. Sisimukire eno Parliament etambulira ku ssemateeka. Yes Ssebo. Gye tulina Parliament kati etambulira ku ssemateeka eyatongozebwa mu mwaka ogw'okumeka? Mu mwaka ogwa 1945. Ewala eyo n'otasimuka. Weereza omuzindaalo wali tugende Ssebo. Ogenda kumbuulira. Owulidde? Yes Ssebo. Buguma. Lwaki owotoka? Akawuka akali ekikajjo kayitibwa katya? Akawuka akali ekikajjo kayitibwa namujinga. Osisimuse. Otyo bwebanga Parliament gye tulina kati ya 11 olwo ani yali akubiriza Parliament eye-10? Era akubiriza Parliament eye-10 bali bamuyita omwami, bali bamuyita omukyala Rebecca Kadaga alitwala. Okalina n'osisimuka.
nza sebo neyanze ege bas netwanguyirawo nnyo tukutusibwako KCB Bank ngero omutuji wayongera okunyikiza wano katono ku simu gyoyina obutawunyibwamu mbwa esebo neriba linyaki sebuufu bwangu obubonero n'okwata busatu neyanza nnyo sebo n'okwata busatu nelulyoka tujja ew'omwana muwala Nanyunja Victoria baagala alina Nanyunja wampa sebo era kabaka aweebwa erinnya eritegeeza obw'omusota obutasongebwamu lunwe buba buki sebo kabaka ayitibwa erinnya erya nantasongwamu lunwe nedda omuzinda alugudda bwe guti oweebwa omukisa gumu gwokka sebo kabaka ayitibwa erinnya musota tugambye erinnya kabaka aweebwa erinnya eritegeeza obw'omusota obutasongwamu lunwe ne tugamba liba linnya ki eryo busagwa nedda mulonde kiki iwe tuli kuki ne mulonda sebo jeje londa olaba katongola agenda kukina kuba nadde namukati sebunya bwa musota era katongola kalamba n'okafuna tuli wuwagwe yesebo kakali nawe n'ofuna doozi yo ne tugenda era kabaka mu Buganda aweebwa erinnya eritegeeza gano agamenya embazi n'okugiwanga linnya ki agamenya embazi n'okugiwanga amanda linnya ki erimuweebwa sebo agamenya embazi gegamu ate era ne gagizaawo tuli luddawa oyinawo omukontanyi endukusa yeeriwa wali ndukusa yiri yeeriwa yiri ekkirizibwa omuyamba endukusa ekkirizibwa omuyamba linnya ki eryo magulu nyondo bannange sebo ne mulonda wano tugenda elonda bano semanda wow eneyanza sebo nemba kuweereza omutuju bannange era atakulaba katongola ali wano ameze kubano agala nakuyimiriramu katono nnyo katongolo wente kama yasalawo sebo waliwo ente ewaka nga tewanayita nnaku mwenda nga emaze okuzaala esebo ab'ente bagirinako emizizo naye ente eyo eyitibwa etya ente eyo eyitibwa eya kaasa ente eyo eyitibwa awonamu mwali badde mulondera katongole ey'obusuti busuti kiryawo bwekityo engula tegendera ku kiryawo bwekityo eya busuti mbadde nkuleze naye kiganye ekyo nate eyitibwa ey'obusito naye kiganyimu kati tugende wano wankima yesebo ow'enkima wampa sebo Katumba eyafuuka mugema yesebo wankizo mu kika ky'enkima yesebo bw'aba yali muzzukulu wa Miyingo yesebo olwani yazaala Katumba sebo eyazaala Katumba yali Mwotasubi nedda sebo omulonda kantu kabadde katono nnyo okutegeera oli bw'aba yali muzzukulu wa Miyingo mutabani we yali Mulegeye yazaala Katumba kwata omuzindaalo sebo tujje ewuwo ow'emmamba oli wa mamba oli wangeye kakati bazzukulu ab'ekika ky'Engeye bonna baba bazzukulu baani baba bazzukulu ba bakazi Lwendo Ssemandwa sebo mbadde ndoza kigenda kule obubonero busatu Gale tweyanziza ali ku simu yo tukyalina KCB Bank njagala atusoboloke tumanye oba kye tukugambye okugezaako kati gwabadde ku simu yo nyonyogera ku simu ku 04 mbye bwetuti yesebo wetwogerera nga URA yalangirira ekisonyiwo ekitambudde
amabidde nga bagassa mu bifo bibiri ebikulu gengere bulungi bimpe sebo abaganda basobolanga amabidde okugassa ku kibanyi oba n'okusima ekinnya ne bagaziika mu ttaka obubonero busatu n'embwa eyanza sebo newaani nanyunja bw'obanga ogoberedde olulimi lwe tutambuliramu kati lwakusogola mu lutyatya mwe basogolera nga mubaamu akannya omubisi mwe gukuŋŋaanira akayitibwa akatya sebo bakulonde sebo kwata owe Katongole akulonde sebo akannya ako kayitibwa kattiro akabonero kalamba weereza omuzindaalo sebo anji sebo omubisi ogusigalawo nga baggyeko emberenge sebo gulyoke gusaabululwe okuvaamu obuwuka bwetaagibwa ne guyitibwa gutya sebo omubisi ogusigalawo guyitibwa sebo omubisi ogusigalawo guyitibwa amulonda muwa omuzindaalo tulabe guyitibwa jule nedda kale mwali muwulidde ku mubisi gwe bayita nakazzi kati kanjira mbaweereze wa jjejji baddayo koja olulimi luligita nsooka tugende mu updates otuwe ku gundi